Abantu abasinga banoonya relationships tebakyetegereze oba tebakimanyi nti abasajja bye tunoonya mu bakyala byanjawulo ku bakyala bye banoonya mu relationships oba bye banoonya mu basajja. Nja kuwayo example fe abasajja tujja kutunuulira nnyo background yo kubanga yeetulaga ki ky'okuziddwa okubeera. Kubanga we watulaga empisa zo zigenda kubeera zitya, we watulaga embeera zo bwe zigenda okubeera. Naye munnanga abakyala bajja tunulira nnyo future yaffe. Yensonga lwaki osanga abakyala bangi nga bagamba njagala omusajja ng'ali ambitious, njagala omusajja nga mukozi ne bw'aba essaawa eno talina ssente. Batunuulira nnyo ku future yo. Ogenda sobola obbawa future ennungi nga ggwe omusajja. Abakyala abo be mulaba batunuulira nnyo finances zaffe n'obusobozi bw'okuba nti omusajja asobola okukola ssente n'azireeta waka n'aba nga asobola okulabirira abantu be. Yes, because ate ekyo kyatutondebwa ffe ng'abasajja okulabirira abantu baffe. Yensonga lwaki mwe abakkiririza mu lugero lwa Adamu ne Eve, mwe abatakkiriza nti twava mu nkima, mukimanyi nti bwe baamala okwonoona Katonda wa Adamu ekibonerezo muntu yozo mwono janga ekyokulya. Eva teyagambibwako kutuuya na kufuna kyakulya. Yensonga lwaki abasajja bagenda ne banoonya akasente okulabirira famire zaabwe. Ogwo omulimu tegwali gwa bakyala, bagwewadde bwewi. Okitegera naye responsibility yaffe ng'abasajja. N'olwekyo abakyala banoonya omusajja ali responsible to that level nti asobola okuprovidingira famire ye. Naye ate abakyala abasajja tebanoonya mukyala alina ssente. Era bw'osanga omusajja agamba nti nze nnoonya omusajja omukazi ng'alina ensimbi nga mugagga nnyo, manya either omusajja oyo munafu oba omusajja oyo tali social about future ye oba omusajja oyo tamanyi responsibility yamuteesa mu nsi. Kubanga ffe abasajja tulina kunoonya nsimbi. So mwe abakyala, omukyala ng'oyagala omusajja ali financially stable, njagala okimanyi nti oyo omusajja ali financially stable ate tagenda kutunuulira ku nsimbi yo, because already ensimbi azirina ezirina okulabirira abantu be kubanga kyekye kyamutonza. N'olwekyo qualities zagenda okunoonyamu nga ggwe omukyala ndala. Yensonga lwaki ne bw'oba olina ssente nga ggwe omukyala kikyasobola okuzibuwalira ennyo okufuna omusajja ali mature and responsible enough senga character yo, senga personality yo byonna bibeera bifu.